Mpuliriza bulungi. Alien Skin. Tetwagala mu buzebuze banna Uganda. Emmotoka yo nga muli ku Fangon watomedde omuvubuka gwe bayita Joram gwe mbadde mutambula naye. Bw'omala okumutomera n'agweri n'azirika ng'alinga afudde n'ovaamu n'oyaayaana n'obabuuza kiki bannange ng'omutomedde okigenderedde. Banno ne bagamba tumudduse ensambya. Mumala okumutuusa ensambya babagamba omuntu yafudde dda. Mumuleese tumututte mu mokyale omuntu mufu. Ne muteekawo embeera mu fosinge omusawo yabadde ku duty nga mwagala na kumuwa ssente mbwakole postmortem report ku nsonga agamba omuntu afudde kino tumulese wano abadde mulamu afiiridde wano. Ab'ensambya ne bagaana. Ne mukozesa effujjo ne mukuba omusirikale akola ku mochale ensambya emirambo bagiteeka ne mumukuba ne mumuteeka mu kkoma ne mubbawo omulambo mugutwale emulago oba mugutwale muguziike. Alien Skin omuvubuka wa musse. Essaawa zino embeera gye mwatadde ensambya bu vidiyo tubuyina ng'omuli mukaka musawo eyabadde ku duty wandiika postmortem report n'abagamba sinza agiwandiika ne mumukuba ne mukuba abasirikale ababadde ku duty abalwadde ne mubati ne gavumenti ya Museveni. Bano abantu ba Alien Skin abayisa bwe bati ne batta bannayuganda. Omuvubuka bamusse yamwetidde ennyini n'apapa twe tugenda kusirika ngenda kuleeta evidence yonna. Alien Skin mussa abantu bano bapasita Bugingo batta abantu kanzije party 2.